Uganda erina abantu bangi abalina obukugu obumanyirivu obw'enjawulo ng'era bye bakwatako engalo bw'obitunuulira weewuunya. Kyokka ekyennaku abantu bano tebalina we basobola kufunira mirimu egy'ekikugu kubanga tebalina bbaluwa ziraga bukugu bwabwe. Kino gavumenti kyeyagala okuggyawo ng'ewa abantu ebbaluwa eziraga obukugu n'obumanyirivu bwe balina mu mirimu egy'enjawulo naddala mu kuzimba, okusiba amazzi, okulunda n'okulima n'emirimu emirala njolo newankubadde nga tebagendangako mu ssomero. Ebitongole bya gavumenti naddala ebyo ebivunaanyizibwa mu kusomesa eby'emikono n'emirimu egy'omu mutwe ng'ebigenda okukulemberamu enteekateeka eno. Omumyuka w'omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo David Agre Kibenge awabudde eggwanga nti obukugu tebabufunira mu matendekero gokka wabula basobola n'okubufunira ku mirimu. Abantu baffe bangi bazze bayigira ku mirimu gyabwe, bazze bafuna obukugu obw'enjawulo era nga n'obukugu obwo tusobola obupima mpozi ne tubageraageranya n'abo abalala abayita mu matendekero. Njagala tutwale ekyokulabirako kye tuwadde ekya makanika ayiga okusiba injini y'emmotoka naye nga tagenze mu koosi eya motor vehicle mechanical engineering. Enteekateeka eno etandikidde mu kitongole ky'amazzi ne Kazambi kyokka nga bannayuganda bangi bakola emirimu gy'omu mutwe nga tebagisomangako ne basinga n'abo abaagisoma. Wano ssenkulu w'ekitongole ky'amazzi ne Kazambi Engineer Dr. Silver Mugisha alaze eggwanga omugaso gw'ebbaluwa eno ereeteddwa omuli n'obutaboola muntu ku mulimu oba yasoma oba nga teyasoma. Endagaano eno gye tusayinize egenda kusobosa okuba nti abakozi baffe tubawa workers pass or practically acquired skills. Ekyo kibuildinga confidence nituba nga mukozi we tugenda kukozesa tubeera sure byakola abimanya. Si national water yokka naye tukozesa ebitongole ebirala ne national road authority eky'ebyenguudo bano abavudde ebimotoka ebyamaanyi then negundi ne Juwakali bano ab'Ekatwe. Bo bamakanika ab'enjawulo basanyukidde enteekateeka eno. Senga ne bano bafuna ebbaluwa eyo kijja kuba kituyamba nnyo. Abantu akola ekintu ng'ate kyetaagamu sayansi ebintu ebyaggala waliwo ebyetaaga sayansi ekyo kye tuyita experience. Ebbaluwa eno etuumiddwa workers pass ng'omuntu asobola okugikozesa okulaga nti alina obumanyirivu obw'enjawulo era n'afuna omulimu ogukolebwa abakugu abaasoma. Farida Nakayiza ne Hakimu Sali, BBS Terefayina, Gambuuze.